Butereevu tukwaniriza nnyo ku channel yaffe eno ey'abawulu twetale era nga tuli mu programu yaffe emitima ejujjudde okwagala. Omugenyi wange atali mugenyi agenda okuba co-host asobola okweyanjula. Amanya n'eddoboozi nze Shami Babije ya. Okay. Leero topic gye tulonze producer gyatuwadde nti otegerera ku kinti omuntu takwagala. Butereevu teweerabira ku subscribing, ku liking n'oku sharing kuba tulina n'akanyomero kaffe akasenga namugga ke tujja okuba nga tukyaza senga atubuulire ategerera ku ki omuntu atamwagala. Kale nno mutwesige n'eddakiika zammwe 3 nga tunyuye ku mboozi eno. Shamiji, otegerera ku kinti omuntu mutuufu takwagala. Gwe na kati nze ndi ku side y'abasajja, nze mansobola okutegeera. Nze ndi ku side y'abakazi. Kuba ebiseera ebisinga ffe abakazi tubeesiga nnyo oba emitima gyaffe migonvu, twesiga mangu. Kitegeera. Ate mu kwesiga okwo kati nga ku mulamwa omuntu otegerera ku kintu omuntu takwagala. Omusajja takwagala. Omusajja takwagala. Ebiseera ebisinga omuntu okugamba nti sikwagala kizitowa. Naye kati alina kukubisa bikolwa gwe ne weezuula ne weetegeera. Ng'ebiruwa. Ekisookera ddala omuntu asobola okumma obudde nga just tayagala kugamba nti nakukoowa tambula onviire kuba kizitowa okugamba omuntu nti sikwagala. Nedda kati omuntu ayinza okuba takumye tubeera busy. Nedda. Waliwo obwa busy nga olaba nti omuntu ali busy naye waliwo ekisukka gwe kale ng'ali busy kati mu bwa busy gwe ne weewaayo omukubi. Kati ng'osuubira mugenda kuddawo munyumyeko biki naye nga takuwadde budde ofuddeyo omunoonye ye tavuddeyo kukunoonya nga mu butuufu olaba omwesibako bwesibi n'owogezaako kano n'owogezaako kali. Nze ngamba mwagala nnyo emboozi empanvu obudde buba bwakwebaka. Nedda. Mukisussa nammwe. Ate tutya. Mukisussa. Kubanga omuntu abeeraawo omanyi laava eruma mu budde obwo osuubira kasimu kuva eri bbaawo boyfriend wo obeeraawo osuubira kati abasajja b'ennaku zino munnaye tebakyagoba tasobola kuva eri mu bbanga n'agamba nkukooye tambula onviire weezuula wekka n'otambula n'omuviira. So nze ngamba ebiseera ebisinga kati nga ekyo kyoyogeddeko oluusi oba kisinziira ku mumaze mwenna ebbanga lyenkanawa kuba oluusi ate nammwe abakyala oba abawala mutumenya. Gwe tokikkiriza nti nange nsobola okubulwako airtime akukubira gwe buli kaseera oba oyagala nze abakukubira ate wulira ate omuze gwe mulina ogusinga gwakubipinga kati gwe obipinga nesikuba kati nze wembasi zirina obwayagala nzijemu. Tuli banjawulo mulimu ababipinga mulimu abatabipinga naye nze omuwala mbipinga abatali serious. Nze kyemmanyi nga wenkame tuli banjawulo naye era omuntu akwagala ebyaddala wadde tubipinga nga mutuufu mbadde nkwagadde nfaayo nenkunoonya oba mwagala ukaha ekyo kimu nfaayo nenkunoonya wemba nkunoonyeza laga nti ofaayo something like that. Yizofaayo naye nga gwoyaga maama mwagala tubatwale mu ggulu. Nedda twogera amazima. Of course tuli bimuli tuli bakazi oba kututwala mu ggulu ng'omuntu omwagala mutwale mu ggulu. Kati nze kankubuulire kino kati nze sijja kwegaana nva mu smaawo osegera kati kankubuulire kino lwaki mmwe ate temwagala ffe tukole equally nga mmwe kyemwagala. For example nyinza okuba nga ku birthday yo wemba sirese bimuli sirese sente sikututte out awo decidingirawo nti sikwagala ku birthday yo naye nze yange weetuuka ekinene nnyo kyenfuna stocks n'agundi kati nze oba tonjagala nze gwowa obuto kisinzira ku muntu kikaki naye omuntu akwagala ebyaddala
asobola okuba engeri gyakutegeeramu nagamba mba wange bw'oba boyfriend wange afuna kitono tannatandika kukola akyasoma like that nakutegeera si byampaka nti olina okukola ki olina okunkolera birthday biba byampaka ebyo tebiriyo mu bawala mpozeera gyebiri ng'omuntu akwagadde ebyaddala ng'ovudde ku bineene ebya hit and run nti olina kufunye just akubazaamu okukulinyirako ddala omusasulidde renti omusasulidde school fees wezi neno zitushoni kuba kati okwagala kuno kati kyenkugambye oyinza okugwa mu laavu n'omuntu omukyamu gwe n'olwo nga gwe omwagala ye si yakwagala kati wewava ekyo sitegeera n'akubiipinga bubiipinzi takufuddeeko naye takunoonyeza lwa nsonga oli mu mukwano n'omuntu kati kambuuze omuntu oyo aba afaaki okubanga akkiriza okubeera nawe aba akusimako kati obanga olinga akikkaatiriza nti mu butuufu omuwala ng'oyo nze aba nsiimyeko ssente gyebali kubanga ye alina ebigendererwa bye ng'abalina nga 5 alina ow'enjala alina nga ki si kwegamba takwagala nti olw'okubanga akwagala ye sitakwagala olw'okubanga ebyo by'oba olina nze ali mu bwetaavu nze kati olaba simba wakati awo nze kwendabira nti omuntu tanjagala omuwala tanjagala wabanga buli kaseera ankubira ku bintu ebitaliimu nnyo makulu wasobola okubeerayo omuwala nga buli waakuba essimu aba aleeta kizibu. In fact Walukaga yabayimbako n'abayita bizibu family. Wakuba leero ayogera ku njala, wakuba luli ayagala mwongerezaako za nviiri. Kati tujiddwe ennaku enkulu, wakuba kati anoonya transport amuzzayo muki mu nnaku enkulu ate ayagala n'amukomyawo. Naye gwe woobeera awo aba alinda nti gwe nga tewankubidde otegena naye buli womukubira ngagamba nonno mbadde ngenda kwano mu saaluuni nonno kino na kino. Ekyo kyenkugamba atakwagala oba omulaba naye lwakubanga bw'oba omwagala olowooza oba anaakyusa oba kati nga gw'omuwa bubi ate n'ekizibu kye muyina ennaku zino. Abantu ababaagala temubaagala wasala waakwagala kati kwegamba bizibu. Kati nze mba naategerera ku kintu gwenjagala tanjagala kyekisooka ate basaba ez'enjala abeki kati kaliwo okatunulira okalaba nga bambi tekakujjaamu nedda ate kati omuntu oyo nze gwemba sijja kwagala buli mubi olw'okuba mba nnona ng'okola kasikowa kati kwegamba kyoyagala kikuseeza kati woba osazeewo nti oyagala oyo gwe muwe muleke akunywe paka woliwulira nti anywedde naye ng'ate muddiza era temuddiza tagenda kubeera naawe era temuddiza aba tagenda kubeera naawe era ajja kunywa kulinnyireko kwegamba obaddaala. Kale weewaawo nga wonoonye ensonga ey'okusatu mbajjukiza bannaffe okusubscribinga okulikinga n'okusharinga gwayagala okulangira kuno enamba we ziri awo wansi oba osobola okusindika ka message ku 0702847133 enamba eyo eri mu manya ga business gye bayita CZNKI. Oluusi osobola okulambula n'ebirala bye tutunda osobola okutuwagira. Oyogedde ku muntu okuba nga takubira amasimu shamiji naye mwe airtime mwe mutukubirako ddi otegeera ekyo mutukubirako ddi okugamba nti nange leero kamukubire kuba abawala abasinga aba alinda on the receiving side yayagala omukubira amasimu kale aba ayagala weeguye gwamweguya gwakuba gwamubuuza nti naye olinayo ekizibu. Ekyo kyenkugambye mugwa mulavu n'abantu abakyamu ate ne mubuusa bana babaagala ebyaddala ate akwagala ebyaddala yinza okukubira kyesilwa kubanga gwe tomwagala n'otandika asirina budde ndi bize biki oba bize oli akuyisa obubi gwowa obudde bambi kano kannyabo oba kasebo akafayo kakunoonye tokalabamu. Eyo twakogera ku point 2 esooka twogedde ku kasimu point ey'okubiri twogedde ku kati nze njogedde ku batusabiriza nga basimaawo anti kati kisinziira abakazi ab'ennaku zino munansonyiwamu bakazi bannange temwagala kukola mwe ne mubeera mu maka g'abasajja
ne musuubira nti buli kimu omusajja yagenda okikolera, yagenda okugulira ennyumba akuzimbire biki. Manya ennyumba gy'akuzimbidde n'akuteekamu, takuwadde kyapa kyawo, takuwadde endagaano yaawo, era asobola okutundawo n'akutundiramu n'akulekaawo. Anti kati wemba nga nakufuna ng'ate gy'ogenda emize gikyasigalayo waliwo abakusiyasiyo oba oyagala nkola ekira nkugamba tuula. Of course omukazi aliwo kukwanibwa naye kiri gy'ali okugaana oba okukkiriza. Anti ate ab'ennaku zino ansa yaabwe eva yes. Anti kati tuli banjawulo. Kale kakati obutakola kikwataganira wa n'okuzuula nti omuntu takwagala. Kyogamba omukazi obutakola okusabiza buli kaseera kitta emmeeme y'omusajja. Kati tugeze nga kati abasajja abafumbo, kale abantu abafumbo nga bwe babeera. Omanyi omusajja watuuka ekiseera n'akumanyiiza amaaso, aba alabanga omubbo wamuuko, oba kiba kimutuma ate agenda afuneyo akamucyamuleeyo. Nze ngamba mutulowooleza bubi. Nga small member nze ngamba oluusi omusajja ono aba just talina bulungi, oba oluusi nga yakolera omukazi ono business naye ndowooza omukazi ono business oba n'agisuula. Mulimu abantu osobola n'ogenda mu maduuka g'abantu ng'omulaba oli era w'otunuulira business abawala abasinga ze baagala zibeera awo nga ajja tuula aleeta ow'enjala asiige, okitegeera zibeera awo nga tezeetaaga capital mungi, kuba abakazi abasinga omuwa business ya capital mungi agisuula. Kati oluusi aba ayagala oba yakwebuzaabuza nti ebiseera ebisinga okolera omukazi business emboozi ya business lwaki tugireeta mulundi guddako. Ebiseera ebisinga okolera omukazi business era ajja kusaba abeere n'omukozi amuyambako, so nga ate ffe abasajja w'obeera ne business ng'ogikoze nga gwagirimu osobola n'ogibeeramu wekka. Kati bano abakyala okumukyawa olw'okuba ali waka, nze ndowooza oluusi ebyo biva nnyo ku kintu ky'amaka, si kumumanyiza maaso naye nti embeera y'ewaka. Kuba kati buno obumulumulu bw'okuyumba bo mu bufumbo tebukola ki, tebubulamu, ne mwe mukikwasaganyiza mutya. Naye kati omukyala buli wodda n'otabaako nakyoko n'otateekawo aba ayagala kuwehaaga akola atya, kumbe musajja wattu weekooyedde. Otegeera mwagala okuleeta abakyala ebintu bye mulabye mu gundi mu ina. Kati sometimes nga gwogamba nti osibye ku mulimu ng'okweka kati yes sometimes aba ali waka asibye akumiisinga ate gw'okomyewo omukubi obukoowu bwo. Otegera asibye akumiisinga yeekozeko ne sometimes asibye agamba akamulinda omwagalwa wange ajja, kati ate gw'ovudde ku mulimu omukubi obukoowu. Kati okitegeera ajja laakinga atandika n'okuyingiramu emize gy'ataba. Bannange kazannyo kyakali ku TV ennaku zino ina. Kati oyo ebyobuzannyo nze sibigenda nnyo, sibitegeera. Obuzannyo bubatutte emitima. Sibigenda nnyo. Kati nze ndaba ebiseera ebisinga n'omukyalo ono aba alina okukkiriza nti omwami aba akooye nga yeetaaga osooka okuwaamu akadde akole ki, apowe. Kale waliwo era ebintu ebibeerawo nga naawe kenyini omukyalo oba osobola okukiraba. For example, nyinza okuba nga sisobodde kutegeera muudu yo, ate Katonda yabatondanga abakyala ebintu ebimu mu bisiikira nti nze okulaba nga weekoze make-up nyinza obutamanya njagamba wange embooko yange erabika ebadde eyagala genda mu kibuga. Naye oluggi nga yenna ayakayaka. Anti ayinza okuba adde agenda ku evening walk oba mu kujoginga ng'ayagoleddeko mwami we nga mulinde. Ayagala kudduka abali mu kkubo balabe embooko bw'edduka. Tekisoboka. Kuba aba yagenda osala waafumbirwe nga era alabye bangi nga gwe mwami weera. Wa olaba omukyala kasa omwami akomawo ewaka kati ennaku zino ebintu ebimu byafuuka routine. Bakomawo ng'obudde bwa mawulire nga baba beerinze n'obuzannyo babulabe babiri oba okitegeera. Nze ngamba ekiseetinga muudu kye kintu kye mukola ewaka. For example, omuba mwamanyira okunywa evening tea, omwami olutuuka n'omukulisaayo
n'agenda okunaaba gwe no preparinga chai n'omugamba yangu akazanyo tekana kaleme tuyitako oshegera n'abasinga oluggulawo naga alabika akomyewaako ye kayeebake omusajja nga yafunye saidi chiiki n'owoomukolera ki aba tabirabawo abakulabanga buli kyokola kya bulijjo n'okola ekyenjawulo abakulabanga ekyobulijjo ate yafunye yakalala ate munaye nno abakazi abafumbo babimanya abakazi bano abali ewaka abafumbo amanya nti ebba wange nno nakyusiza mu mbeera alabika alinayo amuli bizi eyo era lwakubanga kati aba talina bukakafu talina ngeri gya nze ngamba ate abakazi mu anticipating nnyo kale mutulowoleza nnyo abasajja ebikyamu naye ng'era sometimes biba bituufu kuba kati fe abatambuleyo oba otambula omuntu oba omusuubira nti mufumbo ate omusanga n'omulala kugamba ne bikutabula omutwe gwatannaba kubeerayo ng'ofumbirwa n'ogamba kanjira nnindamu anti kati olaba ezo ziba imaginations zammwe kati gwe lwaki oba osuubiriza munno ng'ali eri akakaalukana omugongo gumenyeka akola ki sometimes basuubiriza nno bituufu sabo lwava n'okanera akasaidi kiikike kolo lwatemesa ennyama agenda abuzeebuze embeera n'akomawo nayo mu kabeera oba aleeta KFC kolo lwaleeta KFC abuzeebuze embeera kati ate bino bitaddemu gundi oba obitaddemu personal thoughts olw'ensonga omwami wabanga afunyemu ka extra n'agamba leero katulye ennyama by the way okimanyi nti ebisa ebisinga omwami control yawaka naddala wabanga yarunninga sente yafeedinga sente zino control yawaka n'olunaku lwe musazewo okulya ennyama omwami yalina okukola control kuba lwa nsonga waaleka ewaka oba okitegeera nga ng'omukyala gwalina okukola control oluusi oyinza ofumba kyatayoyeza era beba ababuuza n'akubuuza ogenda fumba ki leero newe kitaba ekyo ebisa ebisinga yazirikanaga leero fumba ennyama oba si kyo walaba nga gw'oluddewo naddala twaddira obubiina walaba nga oluddewo ng'akabiina kamuyonka ajja n'ennyama ye eva nkoze eki eva nzirese abamutuufu kubanga agezezaako n'akulinda n'akugumiikiriza ate nga agiyoya ate nonno yaba mulungi anti kati kyenkugamba agiyoya ennyo n'agenda ate n'abaliga kati ate ono yaba mulungi abayina n'akabiina ke lwayagadde ne yeegulira mwagala goza abasajja TV oyo n'aba mulungi kuba aba akuyambe n'okuyamba wagiyoya ennyo ayinza ogenda ebbali emukomekereza nga mulwadde mwenna oba ebirwadde ebyo infection ebyo kati nze nkubuulira ebiseera ebisinga omusajja agenda okugenderera kati abasajja olunaku lw'ofunye lw'otemaatema womala okutemaatema naddala kati mu Uganda eno eyaffe gye tulimu womala okutemaatema lw'omanya nti kati leero nfisizaawo kati ffe wano e Uganda ebintu ebimu ebintu byakajja okukyuka naye luli wekyalinga ng'ennyama eva eba ya Sande ontegeera kyegamba ng'eyo enkoko ogifuna okwanibwa okugjako Easter ne Christmas bakuleetera ennamba naye wano kati enkoko ng'ogifuna okwanibwa oliwo njoyeza ku nkoko kyovulaba era lubale w'abakazi waliwo omuyimbi yagamba chips ne chicken naye n'agattako liver okuwongerera abawala b'ennaku zino abasaba chips ne chicken endowooza ebyo biri ordinary anti mwabifula ordinary biri ordinary kubanga kati omuntu kati ategeera ayimiridde nze ndaba nga kiri ordinary kati okusaba bampeyo chips ne chicken banga ndaba atosabye bampe ku Rolex oba toyinza oba oyagala ki nga tugenze out kuba kati ennaku zino batandise n'okukola amasaniya g'enkoko era omuwala kasagamba nti kati ayoyo enkoko va kati no it is no longer ordinary wabula bakirinyisa value luli ng'omuwala kasagamba nti njagala nkoko ng'okwata 2,250 1,300 ng'omugulira akafi nga naaba musanyufu naye kati omuwala kasayoyo enkoko saniya sebo ya mitwalo 3.5 gimuyuweemu gwe mwana wa munno oyagala gimuyuweemu kuba omulaba bamuyonsa ayimiridde
nze tebanyusa nanywa gundi nanywa galato. Ogenza okulaba nga oyo gwoyagala. Kati kankubuuze. Olwo omaze okizuula nti wengenda okugula ennyama ng'omusajja mpitirayo. Kati when do you return the favor? Okugamba nangwe ogula ennyama nneme kugijjira eri. Ayinza obutagula nnyama oba natakugulira kale kwegamba natakugulira bintu bikalu naye n'abaako nekyagula ewaka nakikuyambako nga kibadde kigenda ku sente zibadde zigenda mu kudda ku mulamwa kyogamba nti agula ennyama kati tumanye nti atakwagala oba omulaba omuntu abasinga ebikolwa ebisinga byogera nze actually nze wongamba ekintu kati awo nze ndaba oba olimba mu olw'ensonga gino egimu gibamize gya famire mba ndeese emmere yawaka kati wemba nga nsobola okuleeta kyogamba kati nti nze nno nina famire baali baneiba bange naye nga buli wowulira akanyama akasiiki ekira amatu gakubeere ku madinisa eba action kakati ngamba otya nti okuleeta ennyama ati obanga agamba nti omusajja buli waleeta ennyama aba takwagala si buli omu si bonna naye abasinga nze waliwo byendabyeko nange kati nga lwabadde n'omuntu omulala ow'ebbali kwolwo lwagenda oyita awantu wonna adde n'enkoko ne KFC oba nga akweyanza kisimanyi nakumanya gwolaba biba byafikidde simanyi nakumanya bangi nnyo bendabye abakola mu nkola eyo abikkirira kiri tayagala oyombe biba yafikidde oba olya kubyamujjawo lumu wetwali eyo ku university omuwala bagenda ne bajja negundi n'enkoko ne chips ng'omulenzi of course aguze endooza nga agulidde omuwala n'omuwala n'omulenzi oba yali yaguze omuwala ng'asimbamuko wifooko munnange ng'alekaawo ng'asiibula nga bawerekera tebamutuusa wala ng'omulenzi adda munnange ng'atandikira oli we yakulyakoze ki we yali akomye kakati omuwala ng'akomawo ng'agamba omulenzi ng'asanga omulenzi ng'ali mu kulya ka leftover omwana ng'agamba nkukyaye omulenzi agamba oli musiru zino sente zowadde oyonona zaba kwabaddeko ezizo kati kisinziira era nga kyenagambye why would you refuse me to eat what you're not completing and what you've not paid for ekintu kyotasasulidde omusajja oyo nze muwagira ye nga ye muwagira kuba yamanyi sente zazinoonyeza jja akusanyuse kati ate gwe n'omulaga ate nno abawala ngaabo banze ngayita maalooba abo abawala abo betwala gundi si maalo mulina enkula gye mukulamu ne basisa bammwe ne mwekolamu emyekozo abo be bakazi yeffe ekyegundi ekyo abasajja otuwaayiriza nze kati wentegerera nti omuwala tanjagala olwedde twayogedde ku biki ebyo bye basabasaba ekirala ebiseera ebisinga omuwala kasitaaba nga tayimu yo agirimitinga oluusi yeekwekakweka mu masimu leka tugambe womukubira gwe mu budde someone should be free womukubira gyagikwata n'akugamba oba otulo otunnuma ne gwe nga mu budde obumu okuba takola ki anti aba bize nawe nga woba bize nga bwoga naye aba bize naye ate wabeerawo alo ogamba kanjiddemu n'ogikuba n'aginyiga user busy n'ogikuba n'aginyiga user busy kati ate olukuba atuukira mu kuyomba naye gwe omuntu waginyiga user busy wate okitegeera kitegeera nti ali busy mute sooka omuwemu nga naawe wobeera busy nawe
naawe sooka omuwemu obudde ate nze enkola sigirirawo nkukubira gumu ogusooka. Nze test endala omuwala atanjagala wemba nga mbadde ngabana leka tugambe mbadde nkuwa lwosaba nkuwa I do say no one time nendaba kikyogamba kati abasinga akitwala ize naye mu mboozi eddako abanga akikulangira okugamba nti nga luli nakusaba ne sente z'enviiri nonyima kati ate gwe buli w'omusaba ye aba talina tasola naku promisinga nti oba nja kuwa kakiba kitegeeza it is one sided buli kaseera gwe baba bayonka. Ebiseera ebyo bwe nali nga nkyakula nalina omuze kati olaba nga abakala abawala n'abasinga asobola okubeerayo yo ne sugar daddy we walina omuze walina sugar daddy no twalina nga omuze nalina boyfriend you know kale ng'osobola okubeera ne boyfriend omu nga babiri kati nga kuliko gw'osinga okwagala ate nga ye takuwa ono gw'otayagala nga abikola byonna n'abimalayo oba mubitegeera nga gamba abikola byonna n'ebimala kyokka gw'oyagala yensonga lwaki abarasta batumazeeko abakazi mwagala bivi nga tali awo tafaayo kakati oba olina ozijjamu ono oluusi n'oziwaako ne boyfriend we alyeko era mulidde sente z'abasanji bammwe nyingi nga temumanyi bwe munnaye okwanya omuwala tomuteekamu ssente tomutaddeemu kitofuddeyo oba alidde lanki gw'osuubira agenda zijjawa atali gwe nze mba mmanyi oyo yaba ategeera embeera nedda aba tetegeera mbeera gwe omuwala asiba enviiri tomubuuza sente zazijja mu famire yabulwamu famire ye yonna baganda be bamulemedde omugulira eka kyova olaba ebintu byakugabana wemba sinakuwasako yengera wange sente z'enviiri famire baganda bwe balina okuweza enviiri kyokka oyagala alabike bulungi ajjeewo nga alabise bulungi era omugamba bebi onyumye biki n'akawowo ke yekubye naye nga gwe teweebuuza mu butuufu nze simuwa sente azijjeewa ani mukujje wange okulabika obulungi lwaki abatajjira mu bugoyi naye kati kambuuze mwenga abakyala oba abawala kibazibuwalira okukubira omusajja n'omugamba nina olugoye lwenjagala okungulira singa mba sirukugulidde then n'omanya nti sikwagala n'okita no ekyo okugamba nti ono musabye olwo sente z'engoye n'angamba sirina tekiraga nti oba njagala oba atanjagala ebikolwa biba bingi gwe olabira omuntu nga takwagala oluusi n'omukubira essimu nga weevuddemu omukubira essimu ajja kulaga nti ali bizi mu bwa bize bwe tajja kuddiramu amale ennaku 3 takukubidde ekyengoye oyagadde okujja ew'omusajja ng'onyumye gwe kikuzibuwalira kyo mugamba nina akagoye kenjagala okwambalira kangulire kali ku sente bwezi ne bwezi anti olaba ate kati omuntu gw'oyagala kiba kizibu kimugamba naye gw'otayagala kale ekitegeeza obukkiriza nti muba mwekuba endobo nedda omuntu gw'otayagala okimugamba then ono gw'oyagala kiba kiziwalira omuntu oba oyagala yeerowooleza ate njagala nnyo omuntu eyeerowooleza omuntu eyeerowooleza nyuma takulumya mutwe oba okyali awo kameseji nga kazze ate nyinza okulowooza nga nze njagala kukugulira gomasi ate oluzireeta olwo nalwo kisinzira ne mwana w'abendi kigwofunye kakati nga tumaliriza temwerabira ku subscribinga n'okulayikinga tulina omugenyi waffe wano senga Namugga senga sembera wano senga mwasuze mutya gye tuli senga wasuze otya eyo senga muboobedde tuwoobedde naffe tukulaba senga tuboobedde nakwe onyidiridde mu kagomasi omwana ono dumajo nembwayo bebankolako mu mbeera ey'ebintu ebito munekanekanye kugambye kati gomasi y'amayinja senga kyembadde mbuuza senga otegerera otya nti omuntu takwagala wamma senga woma woba olaba kaakati mu biseera byaffe twabeeranga ku nnimiro kasita omusajja akulekera olubimbi okuva no paka eri n'olimba wekka n'okuula omuddo awo jasino tewali yaavu senga olimba
kasita osiika emberenge n'ogimuwa n'akagaya kasepiki mu kiro olyawo owulira omusajja akekekyakekekya amanywa mpulira manya tewali laavu. butereevu oyo yesengana mugga. Teweerabira subscribinga, likinga n'okusharinga. Osobola okugenda mu comment section n'obaako n'ekyotugamba kyamigi osobola okusiibula abatuwuliriza. Nze Shamigi ku mukutu gwaffe abawulu twetale. Kale tusinkane mu mboozi yaffe eddako, ndowooza tujja kwogera ku bakyala okukola. Njagala kukoonera ddala bano abakyala abataagala kukola abalowooza. Kati nze ndabye abakyala bangi abasiraamu nga babeera waka. Lwaki kijja bwe kityo? Tebaagala kukola oba bakaka bakake. Ebyo byonna tubisange mu mboozi yaffe eddako.